gale tulitekeko simu paka ng'otulaza license to operate. Ani akurekomendinga is your association. Kubanga ogera era ne bwe munaalwawo kikola emyaka 5 kikye mulina okukola. Honorables bamanyi nti n'abascrap gye bali. Tetugenda kukunganya abascrap dinners by the way tadde wano nenga naye bwe nafuna ekirowoozo ky'okutusingawo. Because by the way nze ndi lucky. Ndikamese kaamunju. Bangu era balumiriza bayita bakola kino ng'abasinga bakoze eki. Mwe mubeere ku national level then tufune ebiri ku district level. I think east tulina owa west tulina owa northern tulina owa central. So namwe mukikolebwe. Ekirala kibeere byera sensitive. Sirabyeko omukyala n'omu nga mukola ki. Twagala nnyo okukola ekisinga obulungi. Then Madam RDC babadde ku activities endala. So mbadde nsaba bali ku executive oba bali ku committee. You are who? My name is Others, we emirimu kakasingenda kufa economy egenda kuba abatukolera abatunoonyeza scrap tubasenza wakaawo gatasabye permission bagenda omulaba yeetoololera okusuza ekintu kyange bwe tekifuka nti ekikooyi olaba abantu bangi bajja ewamwe ne bagula amadinisa tewo omuscrap gwe n'opimaku kilos naye olwokuba naye walitunuulira nolaba dinisa tolitwala mu factory kulikulanga ki kanaagadde nammwe nserese enju ne tuteeka mu DPC ne CAT and Town Council such that egende mu Ministry ya Trade tubakolere policy. Byabadde ayogera mubikinze mu kinene nnyo naye nze ekiri mu kibiina ffenna tukola omulimu nga tuli banjo. Then Madam RDC bwe mba njogera ku executive committee, the vice chairperson, the treasurer, the publicity. Consider Kalina. Sinza kugeranga n'omulala. Nzenze. Asako omukyala agala bisozo ngo. Eby'enjawulo. Kyekino kya waya ez'amasanyalaze. Nze na incidence emu gye njagala kunnyonnyole osobola okumanya nti emirundi egisinga ono scrap tabbibwa abantu abaleeta scrap amushuwa bawubibwa bibba. Nze kennyini kamakogera n'akamotoka akatono omukulu oyo atera kunkozesa akamanyi akayongeza. Ndi transporter sometimes bwemera nga siri mu mirimu gya scrap omusajja oyo yajja nampangisa ne tugenda gye bayita Busukuma ku ofisi ya Umeme twatika waya yali misana emotoka ya polisi ya escortinga n'abasirikale be wali mwezi gwa kusatu ebintu n'ebigenda paka muna mafe emotoka zonna ezabitwala za UG si motoka zina n'amapuleti ya bulijjo twatika ebintu amushuwa bintu okwanga sona kumanya sente ze byalimu ebintu bwe twali nga tutambula nga yesa n'omutume nali tuli naye mu motoka ze zaali nyingi nga bagamba ebintu ebyo directions ebisapozi kugenda wapaka Tororo kati nze nemanya nti even fenalisana bakuyingira mu mulimu gwa scrap naye nagenda kuyingira mu mulimu gwa scrap ng'ekyo ekintu kyakola ki already nga kyabeerawo kati ekyo bw'okireese ate byonna nga bali nze mba ndaba nti kibeera zina ti bo baso eggwanga lisobola obawulira kusinga fe aba scrap kati bo bwe babeera nga balina bye bakoze deals zaabwe then bateekawo aba scrap kubanga aba scrap tebalina aboogerera awa buli muntu yenna aba abatwala nga ababbi naye nga foswa bwogenda okwetegereza the value ya transformer
mubano bona abali bona basinga omuntu tuli bakadongo kamu for sure tewali omuntu alina sente isobola okugenda apangisa akamotoka k'omukono ogende okwatiza watu sobola isusula n'emikono tibakitegeeza beetaaga emmotoka ez'emikono ate nga ziri escorted by police. Please ekintu ekyo nakyo beetaaga eggwanga likitunulemu kubanga tuli mukwogera naawe oli wano nga pulezidenti wa Uganda. Please ekintu ekyo bakitunulemu balemenga kutusiiga enziro ng'oluusi bo ebitongole ebyo ebinene bebidiringira mu kintu ekyo. Amanya nzeesulesi waliwo ababba ne batuleetera tugenda okuba tutya okweteramu ekivume ekyo eky'obubbi tugenda okuyambagana tutya ffe ne gavumenti ne bizinesi yaffe okusigala nga tumanyikiddwa tetuli baddu. Waliwo obuzibu bwatuleetera okwekweka nze kaneeyogereko singa DPC ali awo yandikikutte era nsaba mukimutwalire akittemu oba kinoonyerezeeko. Ffe twayekweka lwa nsonga kasita okwata omubbi oba waumeme atemye ekintu kya umeme n'akikutunda omusabulesa omukozi n'akikutunda katotegedegwe nga naye n'ovaayo ogamba ii kino nga tekitegerekeka noyita polisi yo sisitegereke tasobola kukwata obulungi ng'alwanyisa bubbe wabula kandi ahakola statement ukijje bukifuna otomulabi olya oleesemuki oba kisoboka yingira tamwema n'ofuuka omuddu amangu ago kituleetera ddala nange bwekisangawo nga nkikuze mu butamanya ekifo ekyokumpabula kunsindikira ddala nange fuuka omubbi badde nsaba security ekwatagane naffe mu kibiina kino etule mu nsonga ezo tukwatagane tugobaganye bizinesi yaffe ng'abalina omwana ali ku mpiivo genda okulaba nga bapakinga ku sitowa musebo tukwete omwana tomumanyi tomulabangako ogenda okulaba mu ssebo kyama ge bakutwala ku poliisi ogenda okusanga baagala tubidde omusajja agamba baba ebintu byange ddagala mukajja busasa ebintu tobirina omwana tomumanyi okukakana bagenda okubeera n'abakulu nga bakuwa ekipapula ekigenda mu kkooti n'omwana obalesi tomumanyi ekyokusasa nga nsaba sinagenda wala RDC mpulidde oyogedde abascrap ffe tunoona ki ebintu bya gavumenti naye madamu njaga kusaba mugama wange ne town kirak njaga twasiganye n'abantu bano bali mu rume nga bwenkugambye nze siri ku executive yaabo kyokka bampise ne bankubira essimu ng'omuntu yatandika kitoofa si gwe wankubidde ssebo gwe wankubidde waki wankubidde wamanyi nti kakulu nze nabaleeta mwena muli ki mutwe gwa kakulu kati njagala tukwatagane namwe gavumenti abantu bannange ababba ebyuma by'amasanyalaze si bascrap mwe bali bamu naye njaga kwebuuza aba umeme bano RDC gwakimwe ng'abantu ba gavumenti abali mu gavumenti timukola kunoonyereza okugenda dip nimumanya abantu ababba ebintu bya gavumenti kubanga owascrap nganze kakula omuntu wa wansi sisi okutulinnya mu ekikondo ky'amasanyalaze okamanya bikorwa ruhanga beni ani bikorwa ruhanga beni nze nkolera kasangati kisoboka ngo tuba tumusinkanye kumufabagura tuba tumusaba okutuyambako bano bwaba bakiresi oba bogedde ku kamera nemukwata gwe nosobola omuwaayo nga tikisoboka kale kamera bwemukwata ate gwe batandikira okukola ki oyingiza mu kamera nga kitwandimusabye ekyo batuyambeko kamera bwe mukuti ng'alinnya oluusi ng'akiresi akiyitise mu kkubo bakola batya nga batandikirako kwega musabaani pulezidenti Museveni akola atya atuyambeko ku ekyo security ye etuyambeko ku ekyo mwagala musisinkana twandiyagane musinkana singa kisoboka mukole mutya mumusisinkane mumugambe ki tumusinkane tumugambe ensonga etukwatako nnyo pulezidenti Museveni tumusaba ye ne security ye batulire mu nsonga eyo ate batongoze bizinesi ya scrap naffe
etteeka lyaffe libeewo eritutwala eritufuga ng'abasuubuzi ba sikulapu libeewo eri mu paliyamenti oba naffe tufune omukulembeze mu paliyamenti asobola kutukiikirirayo ng'abasuubuzi ba sikulapu abasuubuzi ba sikulapu baweze bangi ennaku zino bangi tuwera obukadde obuwera 5 mu Uganda yonna. Nokushanga ngo abawumeme nibiba bo abawumeme benyine nibo balibe bintu nibo baraza awaza amashanyarazi bakaziba rero amara bakatusiba wonki itabasikurapo nito tuliba nito twibire Ebyuma bya umeme aho ko umuntu wasikurapo takobasa kulinya ekikondo cy'amashanyarazi ubundi amashanyarazi galiho rero akatemba yigura akashumure waya akazishumurura kurungi akazitwara akaza kuziguza ebintu by'abantu b'amashanyarazi nibo barakira kubikora babali bo baza yiguru bibe waza amashanyarazi rero bamara bashange batwese bongo bagire ngo abasikurapu nibo bibire bintu ebi abasikurapu nibo bagibiri bene kintu eco nace kintu eco mpaye eco twino okukirondero mu bazi gwaco tugwasa kukikorera n'amanyago amanya gange zasimwe yidi none nkorera wa kiso obuzibo obuturakira kushanga umusikurapu yitweji tino buzibo umusikurapu yito netukira kubonamo abafera bo kutufera umuntu ayije akusibe alete nke kintu yamara gambe ngo kintu ngo aleto ndijo muntu bakoregane ayija kwiyesente aja ate kintu nekiye kumbe kintu ekinte kiyaleta babere batisize noli ya mukama wacho yakimuhereza ngo akimusi ngo bije bakujyo sente nibwo buzibo bwo mpobo turakira kushanga umusikurapu yito mu mpawomwe kandi kindi ekinde cya sikurapu yitweji urakira kushanga mu abaferafere abalibe bintu by'abandi umuntu azoko ashanga alibe bintu ayibayibe bintu by'abandi ayatemere y'abantu ayibe safiriya z'abantu yamara ayije abikuletere abikuguzi konka atobuziba butushanje umusikurapu yito jimpayeji twena umuntu uragura itompo yito nitugura buguzi sikurapu konka titukayiba konka abantu abinkono atenga nze chairperson Uganda Scrap Dealers and Innovators Association twatandikawo association eno olwo bulungi bw'omulimu gwaffe katwagala tufune eddoboozi erimu tusobole okulwanyisa vandalism oba obubbi obuzze bubaawo mu bitundu eby'enjawulo ate nga buli bwe bubaawo naddala nga buva mu companies ez'amasanyalaze ez'amazzi ezaleerwe nga buli bantu balina endowooza oba gavumenti oba ebitongole ebyo balina endowooza nti ffe abakola mu mulimu guno gwa sikurapu ffe aboonoona oba batampalinga omulimu ogwo oba okuba nga tugwonoona netukkaanya nti tulina okutereeza omulimu guno tusobole okulwanyisa ababi abo abajja ne beerimbika mu mulimu ogwo okugwonoona era mu ekyo tulwana nnyo okulaba nti buli wamu tutuukawo okuva wane Mukono ffe abakola omulimu guno tetusobolera ddala okugenda mu maaso nga tubba ewaya z'amasanyalaze era naabo be bazikwata nabo tetubamanyi ng'abantu abakola mu mulimu ogwo era ekyo si kituufu bo bennyini abazibba babeera ddala nga balina maketi eyabwe nga bo ffe betutamanyi. Ffe tukiriziganya nti singa tukukwata ng'oli memba obadde wenyigira mu bubbi obw'ebintu ebimu ebya gavumenti tulina okukujjako ID yaffe era tukuleke amateeka gakuvunaane tukujje mu association yaffe kubanga gwe oba toli mu kigendererwa kya kukola ekituufu oba oli mu kikyamu. Thank you.
mulaba ebisango bwe bibakwata bwe watikka kuva busukuma paka Namanga. But you can endless speak in this meeting nti abaatikka okuva Namanga baalitwala Tororo, and you witnessed nti abaalitwala na mmotoka zaki za gavumenti y'obwire. So he just changed his vehicle kirimuko at a small percentage mwe muli ate naffe tukkirize nti kati mubano okukaba ababuuziza ebibuuzo era mubaddemu evidence to show. Kati senga naze ne CID 1 era abadde atimanyi tokitegeredde okitegeredde because gwe bw'ogamba nti bandeetera natti ne bazisanga ewana ne bakwata n'omukyala eyazitunda ng'omwana azinguzizza, etteeka ligamba litya? Omanyi tulina okwewa obudde tuyiga ebintu babulire ettaka lya public utilities ne vandalism likwata akikoze, likwata akitambuzizza, likwata bwe bakiguzizza, liryali fair. Naye that is how it should be. Okusobola okugirawo ddala bwe bityo bwe birina okuba. Bwe yabadde ayogera nga legal advisor yayogedde ne chairman yayogedde nti waliwo unfairness in the law that was put in place. But that unfairness yegenda okutuyamba okukendeeza. Okitegeera yegenda okutuyamba okukendeeza. Kati awaba human rights nabo bwe bafunira omulimu ne bagamba naye ate ono gwe basanze akitunda lwaki omukyali enganga oli eyakitema. Waliwo n'amuuzizza wano nti lwaki uno senfubuge agambye nti lwaki temuteekawo tteeka nti kino na kino tekigulibwa mu factory eno nange ndekerawo kigula. The moment you get to know nti kyogula is a utility of a government n'ogenda mu maaso n'okigula kubanga oyagala gavumenti eteekewo etteeka already eriyo weeri. Kati tosobola kunga nti gwereeta etteeka olwedde weeri. Bw'ogula ekibbe, bw'otambuza ekibbe, bw'okwatibwa n'ekibbe ng'okitunda mu dduuka lyo oba nga kiri mu nju y'okiterese, etteeka likukostinga 1.2 billion shillings oba okusibwa emyaka 10. Nibye byonna bisoboka kubanga even before tebyaliwo n'ebyoyogera byonna byakola ki byaliwo. Naye olwokuba nti ensi ekuze twetaaga abantu okufuna ebyokukola twakizuula nti twakusobola omurecyclinga n'avaamu ate ebikozesebwa ebirala. Tugenze mu maaso ne tekinologi, therefore tulina okukkiriza kyemukola naye tukirongoose. Ekyo kyekirina okuba ekiki. Tosobola kwawula mubbi na muntu agula kibbe. Wadde olw'olumu ba state attorneys ne ba DPP batudisappointinga. Abaana bafa bategeka files ne bazitwala. Oli n'agamba nti oli bona file buyer eyaguze ekibbe ate oli kuwa ssente ogenda okikugulira ate ye ne bagamba nti muki mubbi abadde agulirana. Ani amu-empoweringa? Yes, muli registered, muli smart one, bonna baasoma nga bwe batubuulidde. Kanaayise engeri yoyo yanoonya scrap batunda bugwe. Ono bwe mulabye n'olubuto lwalina yamwepiikingira. Yamupiikinga. Kyakasu. Chris, gw'omunoonya era okubeezaawo sitowa ye ya scrap olina bakaddeyireyi 40 watugambye bw'okozesa. Kanaayise 40 bw'olina bonna ba graduates bonna bamanyi danger mu kuleeta ekibbe mu sitowayo gw'obawa ssente. Kati naye okukola buli lunaku omusasula alina okunoonya ekituufu oba mu butali butuufu. Okuwedde alipoti ku Buganda report alina omukozi wange obaakwata batwala ningezaako omukyalo naye kyantuma nnyo ababbi baali ba Umeme abayingira ebintu bya Umeme
ne bagenda ne babitunda zaalina nti z'amasanyalaze ate bwe bamutuusa poliisi ekyebyo ngendeyo okumuno nga babakutte ne babatransfaringa bapaaba ne bagamba tutwale eyotadde ebintu ababbi bawumeme bennyini balina nekaadi zawumeme nga batwala nga bagamba ebintu bino mukazi woono ekifo ky'okuba omukazi boodi ebibeera ku polisi ne basigaza ababbi n'ebintu ate ne bamwongerayo mu kkooti ate ababbi bawumeme be bennyini babalina so mbadde nkusaba ekitiibwa RBC kali kisingano gavumenti neetuyamba tukusabira gavumenti neetuyamba kulaba ababakutaba be ba gavumenti abava ebintu bya gavumenti ne babasibira ddala atalisita ngafa babigula ne batuwa booli ne batuleka tutambula kubanga babbi baba balina ne badde nkusaba